No. Filipo yako. America. Boston. America. N'olugendo lubadde luwanvu naye nga nvuddeyo ndi musanyufu okubalabako mwenna twazedda olutalo lutandike obwedda tukulindiridde nga watulekere oli eyo olugendo lwawanvuyemu naye ekirungi ntuuse kyo kyekisinga olutalo sematalo olwakulwanira corporate exactly ogenda tandikira ku Lwokusatu mu kooti ku Mwangatu etulumbe ffenna tulumbe kati tuli mu kugezesa copyright gye baatuwa oba baatuwa kiwaani oba baatuwa yaddala luno tulina okumanya kubanga tukozesezza copyright okuwaabira abantu abacupula emirimu gyaffe kati katugende tulabe copyright gye baatuwa. Okay, omuntu atamanyi lutalo lwe muliko olw'okulwanira copyright sooka omuyisizeemu emabega kyajja kitya okubeera n'obudde buno nga mutuuse mu kkooti. Kakati obulumi bwaffe bonna be mulaba wano bazannye firimu mpitirivu naye be basinga obwavu mu nsi. Bwe kiri mamya okwatawo abayimbi bayimbye ennyimba naye nga abasinga obungi baavu. Abali obulungi batono ate n'abali obulungi bw'ogendera ddala munda oyinza okusanga nga tebali bulungi. So olutalo lwa copyright lwabiyiiye babiwa ekitiibwa. Tujja kukuuka ejjembe nga tulwanirira ebyaffe. Simanyi ngeri ndala gye nnyinza kwogeramu. Abantu bano bonna be mulaba bazannye firimu mpitirivu naye bayinza okumusiba olw'emitwalo 5 ng'alina copyright nga 6-10 mu nnyumba ye nga teryamuwaamu wadde 10. Kale twagala copyright ebeere kyabugagga ng'osobola okikwata ne weewola ssente. Ne bakivaliwinga mu ssente zonna ezisoboka. Kitegedde. So olutalo luno si lwange nzekka nga New Lords Corner naye ffenna awamu tukwataganira wamu olw'ensonga nti bw'oba waakulya mugaati togubatika gwonna mu kamwa oluma bulumi n'oluma ogenda okwesanga ng'omugaati gukoze ki guweddewo. Nakino ekizibu tugenda kukinogera eddagala twatandise nadda. Ekitale nti ensonga esinga obukulu ekujje e UK ensonga esinza okundeeta
leeta ya musango gwa ku Lwakusatu. Ensonga endala ya kulwanira copyright ebiyiye. Bannabitone bafune mu bitone byabwe. Ekyo kye kisinza okundeeta. Sisobola kubeera bulungi eri ng'abantu bange babonaabona. Nja kubeera wano. Wadde ng'omukisa ngulina ngenda kubeera wano. Agambye. Copyright mami nga oveeyo so copyright yeeyo eri abakufuna ebiyiye byabwe abazanyi ba firimu eri etya. Abantu tebacupula. Era obucupuzi ne bwe buba gye buli butono nnyo obutakosa muntu. Ojja kusanga oli aguleka CD ke oba akayimba kakateeke mu gadget yonna eriwo gakakulaba si byakutwala kutunda naye wano oli acupula agenda kukubisaamu ekyo kyabulabe nnyo. Y'ensonga lwaki nzize. Ofiiriziddwa ssente nga mmeka mu ngeri y'okucupula movies omugazi wabwe? Oba njogere ki? Kubanga kampeyini eno yokka etutte miliyoni 4. Baba ebagenda basomesa copyright obutalina mulimu gwaffe naye olw'okuba abalala abalina ogukola tebagukoze luno lwoya lwa munyindo munansonyiwa oluganda nga lukoze eki nga lwabitegemu naye nga bwe tulinda gavumenti eveeyo nayo esensitizinge ffe katutandike okugukola olw'ensonga toyinza kutunda firimu bw'oli tomubuulidde copyright so byombi toyinza byawula. Ate kiri meeting okusaasanya movie mu bannayuganda? Yes, already firimu twazitaddeyo dda ffe campaign tugitandikidde mu library ate tetugenda kukomaawo tugenda ku TV tugenda mu cinema UCC yatandiseeko naye nawuliddeyo ko nti abantu tebagendayo bulungi kulaba firimu ekitegeeza nti tebadvertisinze abantu abandigenza okulaba firimu ezo ate tebamanyi kigenda mu maaso bafirimu maker be bagendayo so kati entalo ez'okulwana nnyingi naye katutandikire mu library tugende ku TV tugende kyonna ekisoboka ne mu kooti. Okay. Kakati nga UFMI nga CMO gye muyina mmwe nga aba ebina Uganda eyimiridde ku ddaala ki oba mu position ki mu nsonga eno ey'omusango gw'oliko n'okubanga osimbye enkundi okubanga muggusa ensonga y'okulekera obucupuzi bwa firimu. Akati UFMI si yokka UCC gyeri URSP gyeri n'ebitongole ebirala naye ffe tewali atamanyi nti eri omusango abaagala bajje abalinda tuguwangule baselebratinge nabo bajje ffe tetufaayo ekikulu kiri nti tutambula tetujja kunenya muntu nti gundi tazze kati onaze ono wuuno ona representinze abantu 10 ona representinze 5 so fe abaliwo tumale bwe banaaba bazze bajje. Okay, magezi twogereko ng'omuzanyi Esanyu linzita omulwanyaze buli lutalo lubaako omulwanyi buli lutalo lubaako kamanda mutunuzemu kabiri kamanda kamanda nga simujivu nkokinge omusomozi wakiko mubadde nako tewali kubanga kamanda gyali ate wali okusomozebwa okulwana mpaka lasiti kabaka kuwulira bubi. Ensonga eno gwe sayidi yo giraba otya? Ensonga kamanda kasitaba nga waali twali kigenda kulema ekisooka abadde abiteekamu nga taliiwo ne tubeerawo ku ground kati akomyewo kitegeeza alina kusonga mbere naffe tubeere kini so tulwane paka lasiti abacukuzi paka kuwulira bubi. Nze madamu Kaze buli kakati amazima ga Katonda mu ggulu oye yacupula firimu yange lwaki yo yokka yacupula firimu z'Abannayuganda kamujjutuse buli eyacupula so madamu Kaze omulwanirizi waffe gwe twasigaza omu mu industry bannaye mukama amutuweera omukisa agende maaso tulwane
paka akoyo asembayo okulaba nga copyright yaffe tuweebwa naffe tubeereko obulungi naye lwaki ffe tuba obubi. Omusirikale naye katuwulireko no ekigambo okosa kenfunye mukama wange kubanga yandekera obuvunanze wano mu Uganda. Kati kyenso okugamba bannayuganda n'abayimbi bagenda ku TV ne bagamba abantu nti etteeka lya cooperative liriwo. Kino kibategeeza nti etteeka lya cooperative liriwo. Okugamba nti Iridamando yaleeta ennongoosereza siga nti okulongoosa ennyumba nga weeri tikijjaawo. Etteeka lya cooperative weeriri wabula okuteekamu ennongoosereza. Etteeka lya cooperative okufuuka dormant kiri ku bintu bibiri newa bisatu. One, bwe rimala emyaka 10 nga terikoze ku kintu kye mwavunaana liba dormant. Already emisango gyayitawo ddala. Ekyokubiri, singa nti libeerawo nga parliament oba okooti n'erivunaana n'erijjawo kati kyoba ti olwaleero muyambe nyuralizikona nsaba gavumenti nyuralizikona kubanga nze nkulira nga taliiwo era nze nkulira ebikwekweto n'okwasa etteeka. Nsaba gavumenti eyambe tugire kugira nti eyambe abantu abasinga eyambe nyuralizikona eyavuddeyo n'alinnyonnyonya ave gyali. Ekitegeeza omulongo nagwagala ndi wano nzanya firimu obudde ku kyemino gya Luzikona bano bazanya firimu nibafunyemu ki naye ate ababbirira bafuna naye yennyini nga kampuni oba ndiri omugano sente naye nga kampuni erinamu ki ntegeeza bwabye. Obugambo obusemba okuva e Bungereza. Obugambo obusembayo buli nti njagala buli muntu ateeke wabbali enjawukana zaffe ffenna twegatte tulwane ffenna ekitugoba kiri kitya kimu buli muntu ffe Mukama atubulesinze nti tusobodde okuteekamu ke tutaddemu nammwe muteekamu ke muteekamu amaanyi gammwe tayimu yammwe kooti bwebaayo musituliremu tujjuze kooti n'okutuuka ebweru anti bamanyi okugamba nti abo batono bali be bangi ebyobufuzi nga biyingirawo so akatale kekakanya bannabyabufuzi bave mu mirimu gyaffe. Bannabyabufuzi balekere awo okunoonya obululu nga bayita mu ffe. Bwe tukwata be tukutte nga bakansala bavaayo, tukwata be tukutte beemupi ne bavaayo. Lwaki balinga abasapootinga okitegedde bave mu bintu byaffe banoonye bululu bwabwe. Baali badde omuntu yenna alwanirira abantu, baali olwanirira omukyala ataddemu sente ze. Indasitule kintu kinene nnyo. Bwe kutudda ku gavumenti, gavumenti etunuulidde muzita CMO newuliriza ebigambo byabwe neva ku bakozi. Singa eteeka enkesi ku gulawundi netutuukako netugiraga ani amanyi obulumi bwe tulina, ani alwana naffe, ani asobola otuusa abantu ku gulawundi. Ekirala theaters ozisa cinemas ekizireetedde obuzibu kubanga tezifuna bantu ng'era zigenda aba film makers tebajja ku gulawundi, tebamanyi bantu ki balina kugendayo. Bw'amafuna abaproducer 3 basanze eyo bawa ddiiru ne bayingira. Kitegeeza tebamaketinze kintu ki, byonna bitukuba naye nga bitukuba lwa bunafu bwabwe. Naye singa bajja ne banoonya omukyala ng'ono asobola okuba ne firimu 5 nga teri producer amubanja akutte miliyoni za sente zitali 10 zitali 2 government temuyambye nako nga tayambiddwa yadde ebyobufuzi munoonye olwo batakuyambi simple naye beebase bali eyo bawoza semu ozi abantu abakozi bali eno kale mpulira obusungu nga bunuma bajje tukole begatte ku mukyala tukole. Sofia tubulire ebisembayo tuve kanjogere kano kokka operation obudde tuddemu tukomyewo obwannannyini kyekyoka oteekateeka luno kuba nti osobodde okunaala okukima omukyala wakuze otya bumu
bomu abantu abagala emirimu gyabwe okubeera nga bagifunamu era balina kulwana bumu. Kyekyo mami kyagambye nti tujjewo enjawukana tukwatire wamu ekintu kino tukiguse. Ba movie makers mwenna abali eyo bannange mukkirize nti Madam Lord's Corner abaddewo ku lwaffe era ye muntu ye mulwanirizi yekka gwe tusigaza mu film industry asobola okutulwanirira ne tufuna mu bitone byaffe. Kati tumuyambe oba tweyambe wamu naye tulwanirire copyright tulabe nga tufuna mu bitone byaffe. Ba film maker banete mutuule eyo. City kanga ni namba. No. Filipo yako kubyalo. Haja kubyalo. Kwako. Anyabonye. Sajja sente za loja azirete mu kafijja. Omusajja yakubye Jenkins ekikopo uno ali mu kweyagalira mu kafe Javas kasebo ne banya. Sente za Jenkins zimuziraba. Omugaga olwazifunye eza mind your business. Eza mind your business ali wano musijje. Alese ne mwene out huyo bali mu kwekunyisa. Omusajja nze mumulese si spice tayari. Kajuisa anywedde. Dian. Erinnya walijjawo eri. Yali abantu bageze